Wadde wano waliwo kamera temulina kyemwewala. N'amagamba abamawulire mufulume kitegeeza alina ze njagala twogere ng'abantu Esegera. Esoka sifere isi. Sega yatuisa. Yankubidde simu. Tulina buzibu. Tetukwata tetujja kukwata. Naye okutugobanga enfuuzi simatwerense nedda nedda. Oveeyo. Ekikwisa bula okola ebyabasajja. Kano tegeeko kamera gamba tekigala. ninda
Musoke mukama amawulire. Mukulu agamba amawulire. Musoke muddeyo. Muleke tuwulire. Mwana musoke muddeyo. Ate mutaddeko. Nendeko malokola. Omukulu. Kiki ekituleso? Ankose. Kiki ekitulese wano? Anti okusingira ddala badde nfuna okutiisibwa nga Seeka ngamba agenda kunyiga mwalaba vidiyo ze yakola nze ng'omuntu mbadde neeraliikiriike kitegeere naye kati tujja tumalirize tujja kuba tubabuulira nze ng'omuntu mbadde mu kutya nakati wano wendi mpulira mu not safe kitegeere Kati gwamulese ku poliisi. Oli ku poliisi. Wakamera mulimu abantu. Gwamulese ku poliisi. Musoke mubireke. Egambo seriously. Tumaze ekyusa. Wait. Bawusa. Kyusa mu ngeri gye mukola ebintu byammwe. Kitegeera. Kamera zijja kukyuka zonna zitumulire bwe batukyusa. Amulindeeko. Ajokono statement. Nona agenda alina statement yagenze. So you can get it again. Thank you. Bw'obaleka ne boogera byabwe nawe n'ozzaawo ekityo. Buzibu ki? Buzibu ki? Ate gwe omusango toyogera sirika Julira. Akatambi ke bamperezaako. Yawo obujulizi ku bintu ebyo. tubireke ebyo biteeko Ate zino mu framing mu kintu ekyekisomya. Mwongeze ku harmonizinga na muntu ate mweta polisi kwata mu bintu. Bw'oba oli bawuusa omuntu mu directing ekituufu kyalina okukola. kitamu kitenkosebwa singa mwana wo gwe batiisatiisa nti bagenda Ate atiisatiisiza ki? nze ntambulira mu kutya ntambulira mu kutya omanya amasimu agambulira omanya amasimu agambulira Teriyo bujulizi nga Seeka Omar agamba nti agenda kubona amasasi. Ne bw'oleeta baloya bina nga kuliko lwakafuuzi kuliko lukwago kuliko ani ku musango tugende eno tugende ate tugenda malira kitya nga muwavuya omusonyiwa okitegeera ne neegayirira Umaru nga bwe kisoboka. Umaru n'agaana ku defamation gye yamukolako ne nemera ku Umaru nensituka nosituka ne ngende wa Umaru leero. Umaru nakkiriza n'agamba nti bwe kiba gwe godfather nzikiriza kamumala okusonyiwa oyo mwana mugamba ajje anetondere nkole ki musonyiwe ate omwana bwazze azze na poliisi tuli awo bannamawulire weebali bonna buli omu aleese sayidi ze beetonde poliisi ezze muveewo ono alina omusango wiki kesi ng'onaagiroopya ali mu kkubo ng'agendawo ku bigambo by'ataddemu threatening violence. That is a petty case. Bakusiba ekinene nnyo mwaka ekitono emyezi 6 n'okusonyiwa n'okola ki wali gulina bujulizi. Bano abasirikale bo baba balina kye bakwagalamu tebasobola kukuwabula ng'oli osi we yawabudde mukazi we kuba ne mukazi we naye ejjo oba okwosa ejjo yazze nga alopa attempted rape era ku muntu atya nga bafiringa guilt olw'ebigambo ebakoze eki. Kakati ate buvudde noleeta Seeka bw'ate simanyi yakutiisatiisiza okuli okuntuga okumbuzaawo okunkuba amasasi tebanamutiisatiisaako alikuwa ebigambo byabadde byalujjudde obutambi we buli ku YouTube, TikTok, Facebook buli wamu. Singa omutuma nti tetayo akatambi nga agamba nti genda kukuba amasasi weekali. abasirikale bagamba kyesaawa eno Abasirikale bagamba oli abagambye alina obujulizi ngo namugamba mukuba amasasi okumutuga okumuwamba n'okumutta biriwo. bujulizi babaleeta Ate no si kooti abeera alina beetera mu kooti naye mulimu ebintu byetulina kukola nga ffe abavubuka okitegeera tokwatanga munno n'omufuraminga n'omugamba ngendere ewagundi oyogere naye
ate ogenze kwogera nagundi gweze kukwata muntu ze gwoba olaga nti nze ndi muki ndi mu game yakwata Umaru nze sinatuuka kubeera na ssente zirwanagana na Umaru kuba enjovu ebbiri we zirwanira ebisubi bikola ki oba akuwangudde oba gwe omuwangudde omaliriza alina obukadde 10 osigaza buna ebyo sinnabituukamu kakati bano abali kuono sefu bamuwugirako obunyama kubanga afunye ka platform akatono be bamuwa ebyekisiru gwenze lwana Umaru oyo n'omusobola golooza oba olina kusimanya bano abakubira obusima bakola mu state nga beekwese n'okwekweka kuba baali bakusiba tebajja kati golooza boofunye okwosa ejjo kubanga ofunye kalimu light osinga ba Umaru baalina amaze emyaka 10 mu eyo system tubeeremu n'obwongo nze nyinza okuba nga ndi munnaasana nga nyina ano DPC nga mukwano gwange naye sisobola kukola musango ne mukubira kubanga teyangambako nti menya emiki ze misango era bw'omukubira agenda kugamba ndi mbarara naye ng'aliwo yeebase na neighbor nati neera kyekyatuuka ku sefuko bwekito yasooka kakasa full figure nti ndina abanene bwe baali bamusiba teri munene yakola ki abatikitoka bonna mikwano gye beekuŋŋaanyiza ku kkooti nga basoba ne mu 10 omulamuzi n'abagamba nti njagala emitwalo 80 beirawo tujabula eyagireeta bamuyita Calvin Kayanja yava eri ku ofiisi ye najja nga avuga emmoroka aleete emitwalo 80 kati ng'abadde akoze ng'okubatabaganya bagata kikyozaako gwe basiba wano wabaseka Umaru ngenda kola statement emujulira ku bino naye safuko begumuluma njagala akkirize nti buli ayiga yenna ayiga amaze okukola ensobi naye kibi nnyo okuyiga nga omaze okukola ensobi omugezi yenna ayigira ku nsobi ya muki ya munne bw'obanga okasuka ejjinja sooka olabe w'oyimiridde bw'oba oli waggulu nga gw'okasukira ali wansi kasuka naye bw'obeera wansi nga okasukira ali waggulu tokola ki ligenda kuddira kati no sefuko yegendereze ejjinja lyakasuse liyinza omumukuba teeke waaga bamwampisa police don't disrespect me olina kyoli ono bawunsa teriyo bawunsa akola bino bamwampisa ate muli mukusiruwalira Umaru gwe muleseri simamangaye munone simamangaye mune Umaru ate you are living here without informing me what is taking place Umaru ng'aliko omusango gwa attempted rape ayinza okuva waawo olowooza Umaru ng'aliko omusango gwa attempted rape ayinza okuva waawo ono mwana mumutomeza ono mwana muto muli bantu bakulu munonya kyakulya wenda otuvuma n'otuvuma gwali mu waiti oli oyo ali mu waiti oyo ono mwana mwagala lwani ne Umaru toyomba kati oyomba tokuyoboloza lwaki mwabinyingizaamu mwatumyewo ono nakuliddeko kino Mr. Collins owa ebuzibu ki sako mutapitegeera ati listi wali badde oyogerako eri abantu owaye sako mumuleke agende mumuleke agende kalo natuwa obulamu bwayini kinakola ki nze ngenda kukulagako nti mmanyi muzannyo ngubasinga otofaayo ati listi wali badde oyogerako n'abamawulire olaba obuzibu bwe nnina nze ng'omuntu neeraliikiridde sokoteke mpaking linda sokoteke mpaking sokoteke mpaking genda wali mu maaso tuwogere wali teka wali emmoroka tuwogere otambuliramu kukyandooza kale sokoteke wali emmoroko paking ujje ogenda wa
omusango gwe bali mu kuzimba kwono no olwaleero tubadde nga bw'abadde ankute toyinza tekanfumitaka tekasika kateekawo toyinza kuva mu kkomera oba toyinza kujja ne bakuleeta ku kkomera n'ovaayo nga tokoze statement tekisoboka so statement gye mbadde nkola eya sefuko byabadde apanga ebibye nti Seekawumalu mutiisatiisa Seekawumalu naleepinga mukyala we nga bamukutte n'amuleka ewange ne muleepinga era neggulo mukyala we gempulidde neggulo mukyala we yawaddeko ku poliisi wano n'awaaba omusango nti namukwata era ne evidence eraga nti namukwata akapale bakayina akapale k'omukyala ak'omunda bakayina so tinakwata mukyala wani wa Sefuko namuleepinga nga bamututte so bairo Sefuko nze muyise kwetonda nga nkozesa ono omwami ye yantumye nzijeewo azeze Sefuko we nali ngambye nti banaye tijja musonyiwa teyeetonda naye omusajja ono Godfather nze mwagadde nnyo ngenza okulaba ali mu wange mu ddiiro nzize Sefuko antumye nti mwetonde nemugaba omusajja ono sijja kumusonyiwa emisango nga gyambuuse edda mu ngalo zange nti amusonyiwe ne mugamba kakyangenda okukola kamusonyiwe muleke ku lulwo bali sijja bagamba nti kale dduka omuyita omunone nti ye so ate Sefuko kyakoze nga dduka wano ku poliisi kati omusajja ajje tuyimalira wano ku poliisi kakati omusajja antiisatiisa okuyita nenebeeta mbubumpimpi Sefuko yabadde yampawabidde dda era nzize nga bazze kukwata kiwedde poliisi bwetunudde mu nsonga neŋŋamba nedda Sefuko ayagala kubaza bubi poliisi era omukyala abiwuliriza n'agamba ono ayagala tukozesa nsobi ali mu ntalo ze ezeri abantu eza social media ayagala aziteeke mu poliisi nga tewali poliisi webiyingiriramu era bwebate ne batusindika agamba mugende mumalire ensonga zammwe ebweru ng'omukwate gwe babadde bakutte kuba poliisi yeeyina evunaanyizibwa buli lwojja n'ogiwawaabira omuntu nti gundi muyinako kino evunaanyizibwa okujja okukukwata oba okukunonanga bwe bannonye nenkweta ku poliisi netunula mu nsonga zeegi zirimu amakulu teziri makulu zeegasa oba so bwe zinuddemu netusindika ebweru ensonga tuzimalire ebweru ensonga zino nga be bamugambye si za poliisi so nangirira nziramu omulundi ogwokubiri nga mumaliriza mbadde ntumye Godfather kusonyiwa mwana ono naye ngenda kulayira ebirayiro ebitakkirizibwa mu busiraamu male ndayira ebyobusiraamu ekitakkirizibwa mu busiraamu kigamba nti ndayira okudda ku bbeere lya nnyabo sigenda kusonyiwa Sefuko bwe mbanga nnina omusango nsaba Sefuko ankwate naye bw'abanga ye nze mulinako omusango ngenda mumukwata naye ndayira ekyobusiraamu nti wallahi billahi tallahi Sefuko bw'onoolemwa okuleeta obujulizi bwe nakwata mukazi wo munnange embuga ze zijja otulamula jana amateeka constitution tewali ali waggulu w'amateeka era bw'onoolemwa okuleeta obujulizi nga nfunisizza mukazi wo olubuto nsuubira nja birekera ab'amateeka naye nga nkakasa tugenda kufaafaagana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abakazi bamala akajanja wama weyongeze n'abalala